Ebya Bruno Kesalongo tebinaba kubate nga bigwa ye Vanessa kawedde mudda anti kati emundu zamukyukidde ate yo muyimbi hayambye ku bakidde aba dancers mukwano ngenda bambi kutusa ku masa Fulfiga Pastor Bujingo anti yafunye amaje agagenda okubanga gamulwanira ngo wenna mogerako ekikyamu anti ogenda banga okijjutuka n'amalala mangi nga ina masa ngenda banga kutusako naye nga sinaba kongerayo badde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okubanga yeeyongera era nga nkwebaza gwe n'omulungi subscribinga ku Wonderboy UG tidalinge wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana ku subscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell ayitubeere nga bugiro tekayo mukwano gwasuka odifuna Hajat Kaloddo onaakulombera edduwa byonna ebyokute n'ebitago we naagala okulangira business yo oba akalango konna beere nga mutukonako ku namba esimu wasawo ate tugenda nga tubayamba munange Vanessa yavaye mabega kawo ne yeetonda olw'ebyo byayogera ku live y'omuntu omu eya MC Rich bigambo byayogera ku Bruno ke anti sebyasanyusa abantu abasinga era yajaja ichuli amuyisizaamu eggaali amugambye mukazi gwe wandibadde weewummuza ate ne weetuuza bannange omanyi Vanessa yayogera ebigambo bingi byonna ngenda bambi kutuusaako awo naye nga sinabbi kutuusaako ate kansuke nkutuuseko amawulire oba ebiviira ddala mu kamwa kajija ichuli ate ongereyo Vanessa olaba abantu n'abakuwolereza batandise otegeera nti you are very dense. You a dense woman. Oli ku buli live ogenda olasana olowooza abantu bagenda kuwulira ebbanga. Don't be hopeless. Mukiwulira reserve yourself. Ogenda olasana kati kewazadde omwana ne bamufuna nti wa Bruno emboozi z'endala zisiizinga tumata buli live gy'owulidde najja nga asunda omutwe. Bannange mwewala abawala basisha mu mabaalabaala bebo takimanyi nti kati ajja kwetaaga Bruno ebbanga ddene agenda alasana simanyi night stand we bamubuuza wawulira otya byali bitya naye ali kuli aje jemba kati nga omukazi wati akuzaala omwana ng'omwega abasajja abamu kyebava beegaana abaana b'abakazi abakazi abamu be balemesa abasajja obbawasa nga yamwagala dda naye ng'enneeyisa gye yeeyisa yeemulemesezza embaga kati ng'owasa Vanessa empty headed big and empty headed omaze ozzaala omwana bamukkiriza bamuweereza ebintu byonna bitambula. Do you need media? N'onyumya eby'omu kisenge n'onyumya eby'omu ddiiro n'onyumya mukazi kyono empty headed. Vanessa oli empty headed no wonder ojja genda ozaala mu basajja nga kati ogenda zaala mulala n'omulala tolibaako na musajja omu because tomanyi kye bayita controlling yourself. Olina amaalo ovudde buvyeri wenna kati buli wasanga live Vanessa n'olitunuulira eggeege eryo Bruno ke wanzita tujjeyo omwana tugende naye watutta Bruno ke watutta tetumanyi mwana wa church kyakulesaawo baana ba mukereziya n'ozunga n'abawala b'omukka mu kiro. Wulira omukazi byagenda ayogera ne bafifidde queen abakuwolereza bavuddeyo ne bakugamba mukwano essaawa zino ojja kwetaaga Bruno ke for a long time than you will need media and YouTubers and Facebook live. Concentrate to betterness of yourself ne set obuyambi bakuwadde. Olaba Emily Smith kyenabagamba y'omuwala ne munaamuwa sente z'essoma oyo takyayinza ssoma muyaayu ogwo muyaayu kati muzimuwe mulaba batemufiire era tugenda muweerera simanyi paka university nebyayogera ebirekansa izo balimba kabawala bawano bayaayi byebyo nno bikyagendera ddala maaso wabula ye Big Eye ayagala connections simanyi obaza eza 6 inch yazifunye mukwano naye nga tumwebaza nnyo omuyimbi ono bambi ate yasobodde okuba nga ajja mu ggwanga lyaffe Uganda bw'atyo n'agezaako kuba nga shootinga video wamu ne bagetokedde waliwo obwana obuto obumanyi bambi okuzina era nga yabusuubizza ate obusasulira school fees wamu n'obuyambako mu ngeri endala bwe kityo bwe kino
tulina okubeera ate okubanga twesapotinga mu buli kimu kyonna. Ye Fulfiga anti yasazeewo okubanga avuma buli kiramu era nga yasazeewo okubanga gwe wenna alumba Pastor Bugingo anti olina sooka kuyitira mu ye era nga kyakoze Pacho simanyi Uncle Bean bonna abalese abatadde wali wansi bannange Fulfiga anti ku Bugingo agenda kubanga afiirawo lwaki mba mwogerera kamukutusa nabye ekikazi kino ekitunulanga ampuza oluguudo tokyogera linnya kati nga sikimanyi linnya era sagala kukimanya kikutte obugoye bw'abaana bato kikweka pisembu kyagala nakyo kirungiwe wadibaadiba oliawo osingana kiweje okukyuma embalakasozo zegatta wali weetega musumba ate yenyinyala bw'ongamba nti wakolanga make up mulungi nnyo mu musumba nga ngamba baddango onyumye baddango oli mulungi nnyo nze mama mukwano sooti TV ekubanja wadaloni wano musumba nze kati gambabuulire era nkyogera nejjona kibagambye sikyogera ku sooti TV musumba Bugingo ne wakera kumacha nangamba nti Fulfiga get out of here mwezi ogumu gwe maze ne musumba Bugingo gusinga emyaka 2 gemba n'abawumba tutu omwezi ogumu ajja noyenda ku bakozi bonna n'oliba n'olemwa nowetega musumba naye yennyala oli mukulu ozaala musumba gwe wajja ne weyerusa n'olowooza nti oli mulungi ebizigo byakuboora wenna olinga zebula crossing ombiri gwe yalukako mukondo tubadde tuli kuma waliwo omuntu akunyiiza nze kati espirika nkubuulire ensi ne bwekyuka ng'ekyuse wadde omuyaga guyita sina lunaku lwensuubira kukozesa musumba Bugingo kabeere makula sirusuubira mbumba womulimu nze never ensi ne bwekyuse musumba ensi ne bwekyuka kati naga nti atudde ewuwe bano abantu balina obujja ku mutima n'obukyayi obwenkomeredde olunaku lwe balaba ennyumba ya Suzan Makula mwasule namayumba kasukulu yakyala emitima ne gibatokota ne bakutuka kakati ennaku z'omwezi nga 8 lwalina kulaba kyala omukyala Suzan Makula yabuulira enjiri yakwata ku mitima gy'abantu netambula emitima ne gitokota ne social media baali bamanyi bakupa Bugingo omu ne balanga Bugingo alina dangerous substitute ne bagala tufudde tubadde tunyiga omu kati bali abaddabo tugenda bakola kutya kati bano basalawo baziba ebisiyaga wakwata abaana babiri ne bakozesa batonya babotoka bagala bwenkanya kintu kitono nnyo sente muzisipendinga mu fembu twogere mukwata abo mbawonye lwaki omudiri gwo spendinga mbannamawe n'abala okuziba ebisiyaga kubanga abatuulawo ku peloolo batululira oyo omusajjawo mugamba oyo omusajja simanyi mugenda ne mwetuma manya sase n'abaana be muzaala omwana kusomera nga nti taawo yezolo simanyi yezoligali ng'omwana wanga kitaawa zezoliga ku ssomero alese school fees yagambye nze nno nsabira wa musumba Bugingo njagala nnyo Bugingo naye nze kyenoonya mumunoonya bano munsaba bano bendeeta naye nze njagala Suzan Makula kumanyira kwa nabakigwe guy Suzan Bayi na TV radio 6 gwononya muteka pejiko musajja gwo wanuze ntalo ku bantu kino nkikugamba gwe mazoliga tokomye kwa nogamba kati Simon yamuna interview nagamba Simon amugamba olabiko olwana ntalo olwana Bugingo mazoliga yani oyo musajja wono ebyo biwumba tutu kimeze nekiwalata nekigenge kimulidde ekiwala ky'obwavu kigenda kutuuka mu kabina nagamba nsabira ku Canon njagala nnyo Bugingo zo gye nsabira bwe yaleetanga bini yagamba gwe nno bakola kitono